Ebyalozias Bugingo Pastor bigenda mu maaso n'okwonooneka era nga abaana babadde alowooza nti bali naye era abamu ku bakozi bamukubye amayinja ne bategeeza nti ono yaddukiddeko ne mu ssabo. Ate pastor okukwatira mu ssabo oba ekyo kituyita ki muganda wange? Abaana bakutwala sipiidi, abaana bajja kulemesa, abaana bajja kulaga ensi amazima ne bw'onaakola otya ne bw'onaagezaako okwekwekereza ne bw'onaagezaako okulimba zo investigation bwebanga gavumenti yakuvuddeko nekuggyako omukono ffe bannansi kooti y'abantu tetugenda kuggyako omukono, tugenda kuketta, tugenda kunoonyerezaako yonna gy'ogenda okuba ng'otambulira paka nga tufunye obwenkanya bwa muganda waffe Richard gwe watugumbula. Wadde abamu tubali tetumumanyi era nga tubali twamulabira ku ggwe ng'omukozi wo naye tekikkirizibwa kutta muntu. Omaze ebbanga ng'ovuma Kyagulanyi Sente mu Robert Bobweni munnange nga takunyegana nga takuddamu naye kuno ke wasa omuntu bannayuganda tetuli bakuvaako tugenda kukolako effujjo ne mu ssabo gy'oba olaze otusirise tuleme okubaako kye twogera naye tujja kukusangayo era ebifaananyi bijja kukubya gwe Bugingo by'oliko bannayuganda nze kankubule bannayuganda nga bagambye kuzibuka maaso tolina kyokyagamba ffe tukugamba wano bulijjo tukutegeeza nti Bugingo byonna obikoze naye lumu Mukama ajja kuvaamu weeyanike era munaye essaawa zino kyekikuliko kyekyakutuuseeko tokyalina kyogamba bantu bannayuganda bakutegedde oli mufere oli mubbi wajja kubba mu bannansi ssente nga wootwalira mwami Tebuhabulwa naye nga tukutegeeza nti nno twagala okutegeeza nti bannange His Excellency Kyagulanyi Sente mu Robert Bobweni the President of Uganda ow'enjawulo omukulembeze waffe ajja kuba wanjawulo ate era tujja kufuna obwenkanya bw'ensi yaffe. Mwe ba Bugingo abeenoonyeza ebyabwe mwe abaagala ebyammwe tubategeeza nti temulina kye mutugamba. Yes, His Excellency Kyagulanyi Sente mu Robert Bobweni weebale kujja n'otangaaza eggwanga era n'ozibula abantu amaaso. Abafere tubayina bano ba Bugingo abafere bajja kukakkana bagudde mu mbizo ate era tubategeeza n'okubajjukiza tetugenda bavaako paka nga tufunye obwenkanya mpaka nga baganda ffe bwe mwatise. Kyagulanyi Sente mu Robert Bobweni the President of Uganda abaana bakyagenda mu maaso n'okukola investigation ate nga tulowooza nno zigenda kukoma kati no nedda buli kyakukolako mukiri kodinga lwaki bw'olwala covid buli mpiso gye bakuba mwagiri kodinga tesaagiri kodinga kubanga tewali bammanja bujulizi. Lwaki tolikodinze kati gwe n'otuwa video ng'oli mulwadde mu mugongo essaati eyo gy'oli mpasa Bugingo ennene gye walina otandikiramu omuzannyo gwo wagubalamu bubi. Essaati ennene eyo gy'olina otandikiramu toyinza kuba na kiwundu kibaganye ttunga nga mukulu siyaasa Ssenkubuge bwe yatugamba kibaganye kutunga. Ekiwundu kyonna bwe kiba kikala kisika ennyama buli woogera bw'oti kita naye ogidde owanikamu ne ku mikono oti buno omubiri gw'emabega jjukira oli munene guzannya. Mugenze mu kuzika wadde ne undershirt eya white tekako fitting y'essaati naye ogidde owanikamu ne ku mikono oti buno omubiri gw'emabega balamu bubi. Essaati ennene eyo gy'olina otandikiramu toyinza kuba na kiwundu kibaganye ttunga nga mukulu siyaasa Ssenkubuge bwe yatugamba kibaganye kutunga. Ekiwundu kyonna bwe kiba kikala kisika ennyama buli woogera bw'oti kita naye ogidde owanikamu ne ku mikono oti buno omubiri gw'emabega jjukira oli munene guzannya. Mugenze mu kuzika wadde ne undershirt eya white n'oteekako fitting y'essaati tuli mu kiwundu n'oteekako ne kooti ekiwundu kifunye ebbugumu ate okisibye
Bannange. Esati gyogiddemu olw'Essande gye walina okugiramu. Mpozi nga pozi sijaga nga wazannya omuzannyo. Pozi nga abaakutemula tebaategeera mayina okuwa essaati abaakuba amasasi. Badde nsaba Pastor Bugingo oweeyo amasimu g'oku poliisi gonna. Mukwate essimu ya Richard mugiweeyo nayo. Poliisi onoonyeza amasimu ga Pastor Bugingo babawe n'amaloboozi gonna. Mpozi alina essimu eya bbulaaka entono y'amapensa. Muyinza obutagifuna ddoboozi mpozi naye muyinza okunoonya gwekubidde endowooza. Essimu eyo gye muyina azibawe mugikebere emyezi 2 emabega. Kale mukebere gwa 11 ne Desemba mugenda funa omutuufu eya Richard. Bemba nnoonyereza okunoonyeza kwange kubanga emmotoka bw'ogidda wansi wa steering n'ogwayo bw'oti oli najja n'akugwa amasasi gajja kumukubagano. Gano aga wano gaamukubye ddi? Bwe baamukubye amasasi ga wano ate n'abuuka n'akugwako. Kubanga essasi bwe baggakuba na 2 oba olina kunogoka bunogosi n'ogwa. Ate akugwako n'akufiirako bw'ati nga bwe watugambye nti omusaayi gwali gunnyogoga ng'amaze owola. Bwe yaggwako bw'ati kitegeeza omusaayi gujja kukulukuta kugende ne wansi wa steering wenna otutobala omusaayi. Akantu ke bakulaze wano n'ogamba nti baali bakubye empiso mpitirivu nnyo baali bakuleetedde essaati endala. Kale eyo tuveeyo. Wagwa wansi wa steering bw'oti Mukama nga amaze okugamba nga teweesibye seat belt. Kuba emmotoka ezo bw'oteesiba seat belt zikaaba. Yamba poliisi naye kuyambe. Nenkomawo. Nabyo omukulu w'amagye, omu ku mukulu mu magye Kano ng'agamba ba deploying security erigguluggulu. Kiki ekiba deploying saba amagye kuba civilian? Nena Banja nga wali prime minister ate ye prime minister naye muwaawo ab'amagye. Richard Mugeno omu deploying wa civilian owa SFC yali azze kuuma ki? Pastor Bugingo watugamba abasajja babeera n'amamundu babakuuma gwe Katonda yakuuma. Ekiswaza omugagga kusesemantula. Ebigambo bibe bitono. Osobola okuba na buli kimu nekikugaana okudefendinga. Osobola okuba na buli kimu nekikulemerera. Osobola okuba ne muntu, osobola okuba ne connection, osobola okuba ne sente, osobola okuba ne TV, osobola okuba ne buli kimu nga kiri mu ngalo zo bwe kiti. Akantu katono bwe kati nekakolemu okudefendinga. Nekakuva mu ngalo bw'ati nga bwe watugambye nti omusaayi gwali gunya. Naye ogidde owanikamu ne ku mikono oti buno omubiri gw'emabega jjukira oli munene guzannya. Mugenze mu kuzika wadde ne undershirt eya white n'oteekako fitting y'essaati tuli mu kiwundu n'oteekako ne kooti. Ekiwundu kifunye ebbugumu ate okisibye. Bannange essaati gy'ogiddemu olw'Essande gye walina okugiramu. Mpozi nga pozi sijaga nga wazannya omuzannyo. Pozi nga abaakutemula tebaategeera mayina okuwa essaati abaakuba amasasi. Badde nsaba Pastor Bugingo oweeyo amasimu g'oku poliisi gonna. Mukwate essimu ya Richard mugiweeyo nayo.
Poliisi onoonyeza amasimu ga Pastor Bugingo. Baba wene amaloboozi gonna. Mpozi ayina essimu eya black entono y'amapensa. Muyinza obutagifuna ddoboozi mpozi ne muyinza okunoonya gwekubidde endowooza. Essimu eyo gye muyina azibabwe mugikebere emyezi 2 emabega. Kale mukebere gwa 11 ne Desemba mugenda funa omutuufu eya Richard. Bwemba nnoonyereza okunoonyeza kwange kubanga emmotoka bw'ogidda wansi wa steering n'ogwayo bw'oti oli najja n'akugwa amasasi gajja kumukubagano gano agawano gaamukubye ddi bwe baamukubye amasasi ga wano ate n'abuuka n'akugwako kubanga essasi bwe baggakuba na 2 oba olina kunogoka bunogosi n'ogwa ate akugwako n'akufiirako bw'ati nga bwe watugambye nti omusaayi gwali gunnyogoga ng'amaze owola bwe yaggwako bw'ati kitegeeza omusaayi gujja kukulukuta kugende ne wansi wa steering wenna otutobala omusaayi. Akantu ke bakukulaze wano noga nti baali bakubye empiso mpitirivu nnyo baali bakuleetedde essaati endala. Kale eyo tuveeyo wagwa wansi wa steering bw'oti mukama nga amaze okugamba nga teweesibye seat belt kuba emmotoka ezo bw'oteesiba seat belt zikaaba. Yamba poliisi naye kuyambe nenkomawo nabyo omukulu w'amagye omuku mukulu mu magye Kano ng'agamba ba deploying security erigguluggulu. Kiki ekiba deploying saba amagye kuba civilian Nana Banja nga wali prime minister ate ye prime minister naye muwaawo ab'amagye Richard Muge no mu deploying wa civilian owa SFC yali azze kuuma ki? Pastor Bugingo watugamba abasajja babeera n'amamundu babakuuma gwe Katonda yakuuma. Ekiswaza omugagga kusesemantula. Ebigambo bibe bitono. Osobola okuba na buli kimu nekikugaana okudefendinga. Osobola okuba na buli kimu nekikulemerera. Osobola okuba ne muntu, osobola okuba ne connection, osobola okuba ne sente, osobola okuba ne TV, osobola okuba ne buli kimu nga kiri mu ngalo zo bwe kiti. Akantu katono bwe kati nekakolemu okudefendinga. Nekakuva mu ngalo nekakuyisa buli kimu. Kugambye Pentagon mugiyimiriza. Kusasiddeko taata. Kwewale kuyimiriza Pentagon.
muliro ku muliro gukyanyuka Bugingo tolina wokisumatuka watta omuntu tetujja kijjawo naye a source close to investigations batugamba nti emundu eyatayisima kwe kano simanyanga kaani kano kagashumba byogere nga naawe obiwulira n'etwongera bajjukiza mwatta abantu bw'abanga ne Frank Gashumba yavuddewo n'ategeeza nti emundu eyatta jjajja w'ekyoli simanyanga ye yakuba ne Bugingo kitegeeza waliwo ebitagattaawo waliwo kye bali mu kupanga era waliwo kye bali mu kuyisaawo naye nga ensi yategedde amazima abantu bazudde Bugingo omutemu yatta omuntu ekyo tekigenda kuvaawo era atwongera okujjukiza bannayuganda nti Bugingo nkwate mpola ate mumulabe nga mudduke mutemu yatta omuntu